Ampuliriza nate nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge mu kitabo kino ensi y'okwejjusa. Mu kitundu ekiwedde eky'essuula eno yennyini, oluvannyuma lwa Ssuubi okusimattuka akabenje ke yabadde yeesaggulidde, omuvubuka eyabadde mu mmotoka yasazeewo amutwala ewuwe oluvannyuma lw'okumanya ennaku eyali ku kakazi kattu ewaawo Ssuubi ebyokumutwala yabadde asoose kubigaana. Naye ng'amutuusizza era tulaba ng'omukyala w'omuvubuka ono ayomba bya nsusso ng'alowooza nti ono baali bamuleeseeko mujja we. Ekitundu ekyo twakifundikiridde ng'omukazi ono akyagenda mu maaso n'okulima kakazi kattu empindi ku mabega, era awo we twakomye wennyini. Nkusaba onzikirize wemba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge. Kannyabo bino byonna byali bikaluma wabula nga ne bwe kamagaamaga mpaawo we kazuula kye kayinza kukola. Bangi si banno yatuuka n'alaba nga yafuuse omuziziko mu maka ga bano n'ajulirira nti oba singa amagombe gaali gamuwadde obubudamu n'awona ennaku y'ensi eyali etandise okumulaba ku myaka emito egyo. Mwesezi w'ataabeeranga mukyala we nga Ssuubi amufuulanga mukozi n'amutuma agalima oluusi agataabeeranga na makulu. Naye kino yali akikola Kannyabo obutakaganya wadde okufissa obumira ku malusu. Ekirala eky'ennaku nti n'oluusi kaabambi enjala kaagisiibanga, naye ng'ate ye omukyala ne mutabani we embuto zibali mu mannyo. Wabula ng'ekyokusoomoozebwa ekirala nti emmere eyabaleeguulanga embuto obwenkanidde awo ebiseera ebisinga Ssuubi ye yabanga agiteeseteese. Bino byonna biruma naye kakazi kattu kaasalawo kabigumire, wabula ng'oluusi ekyokukalangira olutatadde kikanyiga bya nsusso. Naye obulumi bwako obwo ebbanga lyonna kaabumirira mu nda yaako ne katabubuulirako yakaleeta bwe katyo ne kaguma kafa ekisiiri. Gw'ate olaba yali atulugunyizibwa atyo nga mpaawo nsonga ya muzinzi eyali amutulugunya gye yali amulanga. Kirabwa n'ayonka nti bwe yandimuwawaabidde gwandibuze asala. Mwesezi eyali mu myaka egyali gikyabula okuwera 3 yali yasomera ddala era ng'alina omulimu omulungi mu kitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga. Era guno omulimu gwe gwamukeezanga mu kinywambogo okuyitamu ate ne gumuzza mu kawozamasiga ng'abamu bafuluuta. Era kino kye kyamukugiranga okumanya embeera bwe yayamba gy'ayisibwamu. Mpozi yali wa kumanyisibwa bumanyisibwa, naye ate eky'ennaku nti bangi eyalina okumumanyisa yali yasalawo abiziikire wala, si kumutyabira kalimu buuka. Akaseera nga kayiseewo, Mwesezi yategeeza bangi nga bwe yalina okusooka okuddako ewaabwe alabe embeera eyaliwo. Bwe kuba ng'okwetonda kukola abeetondere okusinga okubeerawo ng'alondoola obukambwe bw'ebigambo ebyamugambwa bwe yali agobwa, omwalina okumugambanga bw'atalifuna mirembe. Ate nga ffenna tukimanyi nti olulimi naddala olw'abazadde luba lutonzi. Ku lw'ebigambo bya Mwesezi, bangi yasalawo obusungu bwe yalina ku bazadde be munaddala kitaawe asooke abusibe ku mpagi, anti bulijjo ebuvanjuba ne gyegwa ewaka wasigala wakira. Ng'akkiriza eyaleeta ekirowoozo nate yagulayo ku bintu ebisaamusaamu omwali omunnyu, sabbuuni, sukaali, amafuta, ebbomba y'ebibiriiti n'ebirala ebisoboka n'awa Kannyabo kagende kumu nabyo eri abakadde. Bino bangi byamusanyusa nnyo n'alaba nga byakuteeka ettaffaali ddene ku nsonga y'okusonyiyibwa. Mu kaseera kano n'olubuto lwali lutandise okweyerula
era nga bw'omulaba osobola okumanya nti waliwo gw'alya naye ddala nga takyali bw'omu. Era mu mbeera eyo mwe yasitukira n'ayolekera ewa kitaawe ne nnyina abaali tebakyamuyita mwana. Mu kugenda yagenda yeesunga okuddamu okuzaalibwa nate, naye bambi yeesungira bwereere. Anti naye ku ppiki kwe yali nga tannagivaako, mwami Zirindabe olwange yali abulidde mu mukka gw'emmindi gye yali akommontera ku kifugi bwe yali agigguliddeko olutalo, olwali okumulaba n'amuboggokera nga bw'amukanyugira ekibindi ekyali kinyooka obukoomi n'okumubuuza ogumukomezzaawo. Zirindabe olwange yenna ng'abuukako n'obumpowooko ebigambo bye bw'ati bwe yabyogera. Gwe kano akatunula mpulukkanya ng'owetunulwalamusa abandi, kikyononye ewange. Nakugamba nze nakunnyoka bubimbi, saagala kuddamu wadde okuwuliza ebikwatako. Mpozi oyagala kunsibya, anti nja kukutemaatema nkuleke bulere. Nkusaba guno omulundi gwe guba gusembayo okujja wano ng'ombungeeterako ng'enswa y'oku mwezi. Ebigambo bino kannyabo byakakaabya amaziga era tekaatawaana kujja kigere kyako ku ppiki, bwe katyo ne Kasabe yali akaleesa akavuge akazzeeyo gye yali akajje okukaleeta. Era naye teyali mukyamu n'akola bw'atyo. Wabula ppiki ng'eweta kaagenda okulengera nnyina waako mu mulyango gw'effumbiro ng'akasiibula wakati mu kusangulira amaziga mu nnaku efaanana eyitiridde. Era wano kaavaawo kategedde nti wadde taata waako yali yakakyawa nnyo bw'atyo, naye ye maama waako yali alaze bw'aluma olwako. Wabula wadde kyali kityo, naye tekaafuna mukisa kubaako kyekawayaamu na nnyina waako, anti eyali akulira okulagira yali amaze okubaga ebiyongobeza. Ng'addayo yajjukira nga naye waliyo eyali amuyisanga ekisiimuula era omujjumbize mu kumukonjera. Bambi n'ajulira naye okwesambayo. Era singa yalina obuddukiro eyo nayo teyandizzeeyo. Wabula olw'okuba ddala teyalina, yasalawo amalegga mu mbeera y'ebibi bisiŋŋana, ate ekitali ekyo yalina kukola ki? Owa ppiki ataalina bingi by'amanyi yagenda abuuza ng'ayagala okumanya omusango omunene ono gwe yakola okutuuka okumufuula aboolwa. Wabula olw'ennaku eyali ejjudde amaziga, mpaawo ssuubi kye yamubuulira, mpozi okufeesa n'okusiimuula agaagaana okukala. Ng'atuuse ewaali eyali yasalawo okumubudamya, si banno yannyonnyola munne byonna obutamulekerayo wadde akantu, era byonna mwesezi bwe yabiwulira n'amanya nga bwe yali ateekeddwa okweweerayo ddala alabirira omuzito ppaka Mungu alimusasula. Wabula mu kuteekateeka bino ate ye tteewe enteekateeka yalina ndala era nga ddala nkyamu okukira Nnajjolo. Mu kaseera kano yali yazimbye ekitongole ky'obukyayi mu nda ye, wabula nga bw'omubuuza ensonga enkulu emuwalanya kakazi kattu tasobola kugikugamba. Mpozi ekyoyo kyenge, effutwa, effubitizi n'obujja kye kyali kimutawaanya. Bulijjo erinnya ly'abangi si banno mwesezi yalisalangako n'amuyita si banno oba bangi. Wabula na kino eyali afumba yakifuula omusango okusinziirwako okumugattira omwennyango mu gw'okunaaba, naye nga mu kino ddala kakazi kattu yali akalanga ki? Mpozi era ow'obujja ye bw'atyo asobola n'okuwala n'ekyangu ekikuuta bba mu mugongo. Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe, obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge. Bw'ekyo bwerabise mpaka omulundi omulala era bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala. Atakumira mpeera abankuumire,
mubeere bulungi mwenna mweraba.